olwaleero twesanze nga proceedings teziyinza genda maaso. Ekisookera ddala tuvumirira ne sekuvumirira empisa gye batuyisizzaamu wano nga balooya n'abantu baffe. Tugende maaso. Empisa gye batuyisizzaamu ne batandika okusaakinga buli omu ne batuggyako amasimu gaffe nga batulemesa ng'ate kooti ebeera open. Omugenyi waffe ng'ate senior counsel Honorable Martha Karua ne bamuyisa mu mbeera eyo gye bamuyisizzaamu. Naye twesanze era nga tetuyinza kugenda maaso kubanga certificate ye ebadde tennavaayo. Twateekamu okusaba mu law council empapula ne tebannamaliza ziprocessinga. Okusaba twakuteekayo wiiki ewedde nga 27. Olwaleero bwe twogeddeko ne judge ku ssimu tubaddeyo mu law council naye nga taliyo ne twogera naye ku ssimu n'atukakasa nti enkya bayinza okumaliriza process eno certificate bagimuwe era emirimu gitandike. Naye olwaleero omusango gwongeddwayo paka nga ennaku z'omwezi 10. Tugenda kumaliriza nga senior counsel bw'abannyonnyodde wano enteekateeka zaffe empanvu. Tugenda kuŋŋaanya bamupuliida Honorable Martha Karua tumwebaza akulembeddemu ttiimu eno. Olwaleero be mulabyeko 35 ab'e Uganda. Kaakati kugenda kweyongerako ttiimu yonna nga gy'abannyonnyodde. Already ya contactinze edda ab'e Ghana, Nigeria, ya contactinze edda aba Tanzania, abagenda okuva e Kenya bangi, abagenda okuva e Zambia, abagenda okuva mu platform mu fraternity eyo eya Pan-African Lawyers nene abagenda okujja wano. So law council yeetegeke okubanga processinga certificates nyingi ng'etandikira ku ya Honorable Martha Karua kubanga tiimu yaffe tugisuubira okubeera very very solid. So twebaza nnyo ne sekwebaza senior counsel waffe Honorable Martha Karua obuvumu bwonna bw'ayolesezza okumuyisa mu mbeera eno gye bamuyisizzaamu ng'eyo okumutwala ng'ekyonziira bwe bati okumuyisa mu mbeera embi ennyo ekyoboola ekitiibwa kye n'okumukkakkanya senior counsel asigala senior counsel, former minister n'ebirala byonna ebitiibwa byalina e Kenya. Naye ekyo party leader wa ODM e Kenya, NAC Kenya rather, party leader owa NAC e Kenya ne bamuyisa mu mbeera eno gye bamuyisizzaamu kituswaziza nnyo nga Uganda, kituyisizza bubi nnyo. Amagye ge Uganda gatuwadde ekifaananyi kibi nnyo. Naye kye tumwebazaamu nti asigadde muvumu, tatiisibwa n'akamu n'aketondo era mumalirivu nnyo nnyini ddala okunga balooya bonna okuva ku lukalu lwa Afirika lwonna okujja wano era tusubiranga 10 ekigenda okubeera wano. Mukama Katonda yakimanyi, amagye era gatwetegekere. Lwe tukomawo nga 10 tukomawo nga tumaliridde. So batwetegekere. Law council tugisaba police ebirala byonna babiteeke bali ba processing applications z'abantu baffe, certificate z'abantu baffe amangu ddala nga bwe kisoboka. Eya Honorable Martha Karua tugisuubira enkya okubanga ewedde, then tutandike kuzaabalala abagenda okuyiika wano endulundu okuva ku lukalu lwa Afirika.